Experience is the best teacher. Segera niye nyina ine ebimunyigiriza olaba nga ndowooza alabe ngoba ndi upcoming sina ngeri gye nkwala ayina ebintu segera ndi muyimbi, yes ndi muyimbi atali nti ndi nnyonyonyo nti oba legend alabika ayina challenges ze naye zabadde nazo, but then when it comes to leadership omuntu alidinga this apex body ayina okubeera nga yoyo kati ekyo nabagambye we go step by step twatandikira eri ani abaloozeerere kati essaawa eno olaba tumuvinze step ahead tutegere naffe ekyokukola 10 years experience is the best to be a president. Ku buli 10 Waikibenda abagasseko kyenkana ki? Ku buli 10 I can't be like so specific when it comes to percentages, but he has added on. Ku mwenna ani abadde afuna munne? Fena twefunamu association neba individuals ngamba ku Waikibenda obukulembeze bwe na association ani abadde afuna munne? Bombi ne time gyamaze nga president. By the way, time is valuable. Time is valuable. Yes. Can I say something here? Waikibenda is a good musician. You know, we can't tusobola kiteeka wabbali ekyo naye ndowooza balonda mulondi Waikibenda teyelonda balonda mulondi kati we baba bamulonda at that time, particular time bali balaba oba twali tulaba nti Waikibenda yoyo naye omanyi bw'oyingira ku kintu nokati banaye this is a little bit too much for me. Sifuna time ya kino, sifuna time ya kubeerawo, sifuna time ate nga n'ebirala ebiri personal bizzeewo. Jjukira mwana muto akyali muto, si musajja mukadde owulidde kyova olaba nga kino ekyemyaka 10 kizzeewo, ekyemyaka 10 kizzeewo nti oba oggumidde togumidde nnyo naye oggumidde ekimala okumanya abayimbi bo, okumanya how to talk, okumanya how much time you need to give in there. Kati ffe nga bwe mbaga nti we twayimbira nga tetulina kye tufuna kiri awo kyamaanyi nnyo naye nga ate okyagala kakati ye akyali mu katry ako. Kati Waikibenda bwe mubanga mubuuzizza ekibuuzo kino kikye mumufunyemu tumufunye okuba nti agezezzaako nedda tufunye okubeerawo kwe omanyi n'okutandikako kati okirabye abayimbi bannyo twesimbyewo mu palamenti naye oli akugajja nagamba tewasinga naye that gundi okugera n'oyimirirawo n'okikola. Here was a step. So step eyo okukkiriza najja n'abeerawo tumufunyemu ekyokukkiriza najja n'abeerawo. Fina ebimu ku ebyo ebyagoba ebyaleetera Sophie okuresigninga zenkwe zammwe nga audio notes ziriikinga ng'avumibwa nga mwakola WhatsApp group nga 2 tugambe ne Waikibenda nkwe zammwe ze zimugobye era gwe lwaki enkwe tezikujja oba gwayinga? First and foremost nga njagadde okutangazaamu enkwe ekyo sikimanyi about the voice notes zimanyiko about the enkwe zoyogeddeko. Then ekirala, why do you say nti nze wendi? I'm there because I like what I do. I have the passion and I'm ready to do it. Ndaba gyendaga, I'm not myopic. Waikibenda is myopic? That is my statement. I'm not myopic. I'm talking on my behalf. Whenever I do something, banzize kikola nje mbusi. Sikoma mukubo. That is me. And I have to finish it up. Nze ne bwe nagamba nti ku luno tutuuse ku oba abantu balonde ku lunaku lwa 24 nja kumanya I've done my part. No problem. Ate sinamanya oba nkomawo. Sinamanya oba nkomawo. But then what I know, I believe in my position as a General Secretary. I've dreamt of becoming a big General Secretary and up to being a Secretary General. So I'm thinking big. Ida abayimbi mbasaba akalulu kamu. Ogambye temusasulwa. Kati mutwala 5 gyaki. Abayimbi tebayimba na kuyimba. Kati mutwala 5 office nkugambye akakiiko keesonda. Mweke nini mujja ne mukavaringa nga batugaddewo. Mulowooza okutuggulawo ani asasula. Ofisi yabwe. Babasasula omwaka mulamba. Who wrote it? Jenosali yalisasula. Do you have it written in written? And kati ye problem eyo musoke nga mufune kyobola ebiseera ebisinga nze nkwatagana nnyo n'ebiwandiiko. Let me tell you one thing. Who paid it? Paid it. Nebanga limusinsanya abantu abo mubajja Sasula kuki? Ewa. Oyina evidence?
tusaba otwagera okimanyi okirinako ki era ekyo bwekyogera kireetawo naye UMA erina kyegaseeko okuwawaala amatu g'abantu nti erina kyegaseeko ekintu kyona kirinako entandikwa yakyo mukiwe time kibuildinge mujjukire tukitandikidde mu covid esente ntonogenda kyeŋŋamba okutandika okusoloza esente ezo ziyingiremu esente tewabadde sente naye oli ajja n'agamba nti batusasulira jangu n'obukakafu obulaga nti yes babasasulira esente zize. Let me do clarity on that. Before. Second, the issue is very simple. What is your agenda as a press person? What is the agenda? The agenda is to break this baby because we say that UMA is our baby. We are only trying to nurture it. Whatever we are doing, why Kibenda waba designing it is a personal decision. It doesn't concern Finn. Sophie Oba against it doesn't concern. It is a choice. It is a choice. It is a choice. No, nothing. 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 Your problem is oyaga tujje mawulire buli meeting gye tukola buli kyenkola nawasiza omukazi namufunye kati tugenda mu ddwaliro tugenda ano bye mwagala. We never rakola press conference. Tekitegeeza nti atuulawo ne president ne vice president nani. I'm called the general secretary and I have the mandate to organize the event. Kyova olaba nzinoonya na mutima. Takera kumakya nagamba naye I'm giving up. Ayogedde emirundi mingi nakati abantu banyiye tebakola tebaliwe bati naye okumugamba okwo tumugamba ngaffe abakulu ntumugamba Fiina sigalawo ekintu mu maaso gye kigenda okubeera Fiina n'asigalawo naye tasigaddewo olwokubanga nti alina ye kyagoba abagoba bali ye naakola ki ye n'asigalawo so musobole njagala abantu bonna bakimanyi public ekimanye nti Fiina asigalawo kubanga mukozi ayagala okukola and really I'm proud of her okubanga akola kubanga katife tubadde tuli mu bululu eri tudduka okuba kubisimu Fiina kino wakikoze Fiina gyoli Fiina kino ningo muri atali frustrated ngomu ero kubanga simukadde akyali muvubuka naye akola era akolera ddala nzira mbadde mungamba nti banne mumanyi nti tabeera president kubanga nabeera president emirimu gyagaana okukola kubajja kulinda kumubuulira owulidde naye wanaakola buli kimu kyonna kyetwetaaga era kyemuwulira ekyo kyemugamba nti twakulabako wano ng'oli ne geno yali ne geno ng'atusakira asaka omwana asaka ono gwe mulaba n'olwekyo muva ekyokugamba nti lwaki abalala bagenda nga bwoli waliwo bagogeta n'abatali bagogeta she is a gogeta tanaba kusaka kutuka ku point eria yeka Nenga byasaka tebikutuka tanaba kusaka kutuuka ku kintu ekyo kigamba nti ali yeka naye okusaka bukuna bakutuse era mmwe mwennyini tujja bayika tubagambe nti mulaba kyetufunye mu kino ebbanga ly'amazenga asaka kiriwa kyalaga nti kati yasaka kino bijja kyembamukkiriza mupapa abantu mu entertainment industry bamanyira nnyo ebintu bya propaganda. You don't want to write, you don't want to lobby for a long period of time. When you want to deal with government, give yourself time, be prepared and know how to write. You will get what you want. Yali organized, era yagenda ne leaders abalala nga abadomains endala nga comedy under the National Culture Forum. Ekyali kimutute yali report twagikola yali prepared by Council Silver Kyagulanyi yali all about okuddamu okugulibwawo ngagenza akole presentation bwe tuba tugulibwawo how are we prepared. So essaawa eno era meeting gye twalimu with Dr. Diana ne Minister of Health era your report eyaleeteddwa by the President mu address ye eri recent nti tujja kugulibwawo after getting the vaccine, but then we are still pushing on. Bagamba we agenda bamuwayaka. Can you go to the president and you don't get anything? That is esagaza yalya
Transport million asatu ebera transport. That was his whatever. Do you have a receipt? Zawa bana. Kababuliro na kino bwogende wa jjajja oyina okufunayo ekigabu Ostegedde. kati yavayo n'ekigabu kye tetulina kitunulamu kigabu ki ate ffe nga bamusician tetwagala kumanya kiri kibadde kitya tukireka bulesi oli afunye ekigabu kye mba ne muleka afune ekigabu nange nkya jagenda asaba ekigabu ne fina jagenda asaba ekigabu banaye munakiyingiramu era mu Anti era bagamba bye bimu ebyamujja ku umeno. kigabu Kitya. Zijja kubanga. Sibwe kiri bambi. Sibwe kiri. Try to get him ababulire ensonga enkulu. mumubuuzeeko naye